Busoga ekiri Busoga bannange banoonya maama ekiri Busoga 1 lawyer wa maama owerandani ali mu kigi bajja mutenkyange embaga ewedde naye olw'okuba maama ali ku ground ayina baloya ba mirundi 3 nga buli loya amuwadde ebipapula bye bimu ayina abagundiivu mu Busoga bawadde ebipapula okumulwanirako olutalo kubanga wali babuuza ani ayina kyayewakanya ku kino gwe wojjira n'obujulizi embaga weekoma. Waliwo bannabyabufuzi abagundiivu, waliwo abataka abagundiivu, waliwo bannaddiini olwedde abafunye abagenda omulwanirako ne bwaba nga naye ate maama waali. Embaga ya Kyabazinga olunaku lwa nkya Abasoga basuze bulindaala nga beesunga omukolo ogugenda okubeera gaggadde, omukolo ogugenda okubeera ogw'ebyafaayo mu Busoga era nga bagamba nti balulindiridde nga mbaga okulaba ku maama omupya nga Kyabazinga asiima okubalondera maama waabwe Abasoga. Wabula w'owulirira bino ng'ate ne mukyala wa Kyabazinga omukulu mwali mutaka mu ggwanga Uganda era nga naye agamba nti omukolo agwesunze agulinze okugubeerako olunaku lwa nkya. Bwe batyo ne maama wa Busoga omugole gwe bagenda okuwasa naye bw'atyo yabadde yafulumiziddwa mu ggwanga Uganda tabaddeemu. W'owulirira bino amaze okuyingira akomyewo era mwali mu ggwanga Uganda nga naye yeetegekedde omukolo gwe ogw'enkya. Wabula nga agwetegekedde kyokka ate mukyala mukulu agamba nti tajja ggonyumirwa nga bw'abadde akisuubira kubanga naye agenda kubeerawo nnyo okulaga obukakafu nti ye mukyalo ow'empeta. Kyatakkiriziganya nakyo kwe kuddamu okugatta omwami w'empeta ey'okubiri ate nga naye omukyala akyaliwo. Talangirirangako nti ayawukanye ne mwami we, talangirirangako nti balina obuzibu bwonna, wabula ayina abaana be. Yagattibwa empeta era ayina n'abaana be aba Kyabazinga. Kimwewuunyisa okulaba nti omukyala yavuddeyo ng'ayagala gattibwa ne Kyabazinga omulundi ogwokubiri. Ye kyawakanya agamba nti agenda kubeerawo enkya alabe abanaddiini bwe bagatta omwami we n'omukyalo owokubiri. Guno omukolo bwe kitaabeere ki guyinza obutatambula bulungi ng'Abasoga bwe badde bagwesunze kubanga guyinza okweyolekerako katemba agenda okusigala mu byafaayo. Omukolo gwa Kyabazinga okukola ebyafaayo guyinza okusigalako nga gwogerwako mu records nga bagamba nti gwakyankalanyizibwa omukyala namba 2 oluvannyuma lw'okubeera nti Kyabazinga yali asazeewo okugattibwa empeta 2 mu kiseera kyekimu. Wabula ye maama ow'e Bungereza agamba nti tamuganya kuwasa era takirinaako obuzibu ekyokuba nga awasa mukyala we, wabula ekisinga okumubeerako obuzibu kwe kubeera n'empeta 2 nga zonna zaamugattibwa bannaddiini abamanyi obulungi amateeka g'eddiini, abakimanyi bulungi nti Katonda kyagasse tewali alikyawula. Mukama Katonda abanga yabagatta mu bufumbo obutukuvu tebalaba nsonga lwaki bannaddiini bagezaako okubumenyamu ate bagatta omuntu owokubiri. Ye agamba nti awase muntu we babeere bombi naye nga tamugasse empeta kubanga ekyo kiba kityoboola eddiini ya Katonda. Ffe tubirinze olunaku lwa nkya buli muntu asuze alwesunze. Kyabazinga waali nnyo yeesunze okugattibwa ne mukyala we kyokka ne mukyala mukulu naye waali alinze okulaba omukolo bwe gunaabanyumira nga baguliko abakyala 2 ab'empeta. Busoga ekiri Busoga bannange banoonya maama ekiri Busoga 1 lawyer wa maama owerandani ali mu kigi bajja mutenkyange embaga ewedde naye olw'okuba maama ali ku ground ayina baloya ba mirundi 3 nga buli loya amuwadde ebipapula bye bimu. Ayina abagundiivu mu Busoga bawadde ebipapula okumulwanirako olutalo kubanga wali babuuza ani ayina kyayewakanya ku kino gwe wojjira n'obujulizi embaga weekoma. Waliwo bannabyabufuzi abagundiivu, waliwo abataka abagundiivu, waliwo bannaddiini olwedde abafunye abagenda omulwanirako ne bwaba nga naye ate maama waali. Maama yawali agenda kugira mu basosodooti nga bwe nabagambye. Kati olwaliro maama bamukozeeko n'abawala bonna bagenda okubugiriza omugole.
ali wali n'omugole bwe bataweerwa maama ye metulooni okusinziira kugendera okuva wali maama ali wali kati ate yavudde ng'erwanda ali ku sayidi y'omugole omukyala awo maama waali naye bannange oba ono maama yaani maama werandani maama yeefudde nno ekintu ekirala kakati maama ali mu basosodooti maama alina balooya ab'enjawulo alina abantu bannabyabufuzi abagundiivu alina abazeeyi abantu abakulu abatayinza kubula ku mbaga ya Kyabazinga balina ebipapula byabwe batudde olunagamba ani alina kyagamba kwene embaga nga alina kyabuuza omu aveeno malaveno basaavinga ebipapula anti mulinda court order weeri naye ye looya ali munda naye buli kimu kyonna kiryokke tugenda kunyumirwa embaga eno embaga twakoma kukiraba ku mbaga y'amajanja omugenzi majanja azaalibwa waffe Luwama naye nange saamulabako kuba gye nasooka okiwulira nti ekyabadde eri nakoma kiraba ku mbaga y'amajanja mugenda kuddamu kiraba ku mbaga ya Kyabazinga maama wali ku gurawundi bamunoonya nju ku nju ekamuli okumanya bano abasajja bazibu basazeeko ewa Namuganza Namuganza si yalina empaka ku luno bayazizaawo wonna nga maama naayita emmanju maama nadduka bwe bagenze n'akomawo ewa Namuganza neyeba okitege Kyabazinga ali mu State House gye bamukuumidde maama w'e Rwanda akomyewo leero maama w'e Rwanda akomyewo mu ggwanga leero emikolo gyawedde kiki ekirala kyemumbuuza kuba njagala kugenda mu masimu yeye embaga ya Kyabazinga mu bufunze kati amaaso ku lutimbe mulabe maama kyagenda okukola Uganda okujjako nga waliwo alina kyabuuza nga ngezezaako okukwata obudde weewo His Excellency Kyagulanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu, you're at heart. I love you, I love you, I love you, I love you. Kwagala kulo ulira ow'ekitiibwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ngambire olunaku lwonna ng'ayingira eggwanga oba ng'afuluma eggwanga Uganda ku kisaawe Entebbe owa migration bw'omulaba nga adingisa passport yo bakudira eyingisa bw'ogijjawo gituusize mu laabu bw'ogijjawo gikwate bulungi n'akatambaala togikwatako teweekwata ku nnyindo teweekwata ku mimwa teweekwata ku mubiri gitwale mu laabu awo we bagambye okukuteegera ku migration Entebbe eiza ng'oyingira oba ng'ofuluma bo kye baagala gikwateko kiwedde bw'owaayo passport yo gikonamu eriiso ku passport bw'omulaba akolamu bw'ati alinga alina byanoonya wansi weesirike gikwate bulungi ogisabikeko ebintu bingi gitwale mu laabu gye weesiga ogende okebere ekiriko awo bagambye okuteerako ekintu ku passport yo okujjako nga waliwo alina kyalo nga ngezezaako okukwata obudde weewo bwe babaddemu eno meeting we banyumiriza ku bantu abaabula omuli John Bosco Kibalama omuli Damulira bawadde Museveni report ne bamugamba waliwo abantu abamu be baali balina okujjawo kubanga baali nsonga nti ewa Kiseka baali balina okujjawo Damulira simanyi oba naani babajjewo era ne bamugamba ke kalembereza ke balinawo kati senga abantu abo be baatwala tebabatwala senga gavumenti teriiko era we bakakasiriza Damulira n'Ekibalama tebaliiyo. I repeat,
Ddamulira ne Kibalama tebaliyo. Abamu ku bantu betubanja waliyo abaliyo naye tebamanyi butya bwe baba babakomyawo ebbanga lye bamaze nga tebaliiwo. Waliwo abaliyo naye Ddamulira ne Kibalama tebaliyo. Bali luddawa? Ddamulira ne Kibalama babagambye abantu abasinga okufa bafiira mu birombe bya golodi, abalala bafiira mu bikampani bya nyukiriya, era bwe baafa abamu baaziikibwa mu katundu akayitibwa Bulamago. Waliwo akatundu bakayita Bulamago, akala bakayita Nabiswera, akala bakayita Ekigumba mu National Park akali awo. Waliwo n'abaziikibwa Komanda mu Congo. Naye waliwo abamu abaliwo kati tebamanyi babaleete batya. Babaleete mu kooti, babasuule ku kkubo, babattire ddala basuule mirambo, bakole batya. Awo we tuli. Naye Kibalama ne Ddamulira tebaliyo. Kibalama ne Ddamulira tebaliyo. Kibalama ne Ddamulira tebaliyo. Abalimi b'emmwanyi weemuli, muzze oba temuzze, muwulire abalimi b'emmwanyi. Sinze gabudyeri. Abalimi b'emmwanyi ab'ebitundu bino Kyannamukaaka, Kalungu, Kaliisizo, Bukomansimbi, Kabonera, Bukunda, Nakaseke, Kapeeka, almost Buganda yonna, naye okusinga ebyo ebitundu by'ensomye abalimi b'emmwanyi. Ekibiina ekivunaanyizibwa ku mmwanyi n'endokwa z'emmwanyi kyabadde ne Museveni nga boogera ne bagamba Museveni yabawa okukola emmwanyi, endokwa z'emmwanyi bateekemu akawuka akalwaza emmwanyi ekikaata ekigira bwe kiti. Naye bagambye nti abalimi b'emmwanyi bakasinzizza amaanyi. Ekikaata kikwata kungulu munda ng'emmwanyi namu, omuwula gwayo nga mulamu, nti abantu bakoze amagezi agaabwe ne bawusinga akawuka ako amaanyi. Kali mu ndokwa, bakateeka mu ndokwa. Emmwanyi neekula naye ng'erimu akalungo ke bateekamu bwemuliisa nereeta emmwanyi ng'ekikaata kikwata ku mmwanyi. Osanga emmwanyi ng'eringa erina ebitututu ebintu tubiri eringa ng'eyeyasiza kungulu bweti, naye nti kikoma kungulu munda omuwula ne gusigala nga mulamu. Museveni bagambye abantu b'ebitundu ebyo basimbye emmwanyi. Ebitundu byenjogedde mbiddamu: Kyannamukaaka, Kalungu, Kaliisizo, Bukomansimbi, Kabonera, Bukunda, Nakaseke, Kapeeka, Beni ne Buganda. Nti Abaganda bazzeemu okulima emmwanyi. Mu bbanga erijja mu maaso bagenda kuba tebakyasobokako olw'okuba balimye emmwanyi. Emmwanyi yegundi yaabwe, bagirimye nnyo n'ebala. Naawe bakoze batya okuddamu okusaanyaawo emmwanyi mu Buganda? Listen very carefully.
bagenda kukola batya? Bagambye akawuka k'emmwanyi ke baagala okugira abalimi tebajja kusobola batuukako bonna, ate bayinza n'okutya kuba kati beekengera ebintu bya gavumenti. Bagenda kukola batya okukaza emmwanyi zammwe naddala mmwe benjogeddeko? Bagenda kukwata eddagala baliwe buli awali ekyuma ky'emmwanyi. Buli muntu alina ekyuma ky'emmwanyi bagenda muwa eddagala. Eddagala lino nga lyakuyiwa mu bukuta bw'emmwanyi obwo obumaze okufuuyibwa ku mmwanyi. Kati abalimi mujje mugule akakuta. Eno ku marediyo ne ku puroguramu z'egundi abalimisa bongera obbazaamu amaanyi, muzzeeyo akakuta k'emmwanyi mu mmwanyi. Mugende mukayiwe mu nnimiro, kagimusanye emmwanyi, mugende muyiwemu akakuta. Mugende mugule obukuta okuva ku byuma by'emmwanyi, mubutwale mubuyiwe mu mmwanyi zammwe. Eddagala libeere nga liri ku byuma. Oweekyuma olumala okukuba bw'ati ng'amamirira ng'agira bw'ati, nabo bagenda balimba byabwe. Abamu bagenda kuba tebabimanyi, abalala bagenda kuba babimanyi, abalala nga tebabimanyi. Bateekemu eddagala liri bakyusekyuse, buli kakuta konna kafune. Bw'ojje ogule ettipa y'obukuta ogende oyiwe mu mmwanyi. Sinze ga budyeri bannange, sinze ga budyeri. Kati otwale oyiwe mu mmwanyi zo. Wajja agenda okuddamu okuyitayo oluvannyuma lw'ewiiki. Afande Katongole yatuuka mu mmwanyi ze n'ayimirira bw'ati. Katonda akuba omulanga. Lwakuba twalingawo ate nga tumanyi musajja muzibu, nga yina muwanvu mukambwe, naye yatuuka ku mmwanyi ze. Ngamba afande abadde ki? Ate olwo nga ffe abaana tugamba gusa omuntu ne batwogesa ng'ebimwanyi batwogesa ebimwanyi biyose ne bikala. Beeba naye abaana abato kaffe tuwonyaga mwanyi. Muzeeyi nga teyeebaka. Musajja wattu n'alyoka asaba, ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu n'Isiaka ne Yakobo, Mukama olunaku lwaliro, Mukama ennimiro yange. Emmwanyi zonna agenda okuddamu okuyitayo ng'abantu batyaba. Lumu alina be yasanga abakazi ne badduka ne bagamba temudduka, temudduka. Izi mutwala nku, mutwale nku. Nga talina kyakukolera mmwanyi. Nga akawuka kali emmwanyi n'ekikonge ng'okijjayo bubuuti ne wasigalawo ekituli. You are joking. Museveni abakomeddewo phase 2. Afande Katongole si ye mukambwe. Yakkiriza abantu ne batyaba emmwanyi. Yakkiriza abantu ne batyaba emmwanyi. Mulowooza sibamaze? Nammwe abalimi b'emmwanyi mbamaze, okuggyako nga waliwo alina ky'abuuza. Kiraasi monita abantu bazannyira mu kiraasi. Nja kukasita tumaliriza bwe tujja mu staafu. Ndowooza byebyo mbamaze. Mulekerawo okutwala okuggyako ng'ekyuma ky'emmwanyi okyesiga, gambirawo ow'ekyuma ky'emmwanyi bwe bamuleetera eddagala taligeza n'aliyiwamu, if not muve ku bukuta bw'emmwanyi. Ate gwe kasita oteekamu ne mulirwanaawo ajja kuba afuna. Ne mulirwanaawo ajja kuba afuna. Intaamuzoovu mukoka, enjuki ezizunga eno n'eno ejja kuleeterako eno naawe ofune. Naawe ate aleeta kakuta naawe ewuwo ofune. Ng'era bwe byali luli. Mbamaze oyo ye Museveni abawa emyoga mugaggawale.